We shall start at 8 and end at 5. This is 5. This is the national. Beyond time. When it is the national, so the this is the party. I can't risk my people. I live for my people. You who are to chase me? Who are to chase me? Hello, you just leave that man. Who are to chase me? 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 Move out! This is move out! This is I'll kill you! This is tubitwala mu maaso. Tulina enkola ey'okukwatira awamu tukubiriza abantu baffe basobole okuba nti beekozesa bafune ekintu kye bateeka mu nsawo. Naye tuzze wano nga emabega eyo tubadde tubeera ne meetings nga twakiriziganya nti akalulu kagenda kubeera kakyama. Naye eggulo kyatujje enviiri ku mutwe nga tufuna bbaluwa eva Kampala owa Bataano bamwenda ng'ate bbaluwa egamba nti akalulu kajja kubeera kakusimba mabega. Ffe nga abesimbyewo ekintu ekyo kitukizza bubi lwakuba okuva emabega eyo tubadde tugenda tusomesa abalonzi baffe nga buli omu akitegedde nti akalulu kagenda kubeera ka box. Era batujjako ne sente nyingi nga batusuubiza nti akalulu kagenda kubeera ka box. Naye kitwewunyisizza nga Electoral Commission eya Sironko District yamaze dda n'okukuba akalulu lwakuba ku ballot paper kwendi. Naye ate kati baabo beekyusizza mu kiti ng'embago nti akalulu kagenda kubeera kakusimba emugongo. Ffe nga nze nga omu ku beesimbyewo kyesikirizigana nakyo lwakuba kyerose bulungi nti akalulu tekagenda kubeera ka mazima na bwenkanya. Katulabe ebigenda mu maaso, naye eyo y'ensonga yange gye njagadde okubagamba. Sigadde Wanyoto Godfrey eyeesimbyewo ku bwabbi mu palaamenti Budaduli West. This is beyond time. What was the time? It is beyond time. This is 5. Is it not 5? Is it not 5? Mr. Chekuro Francis and Honorable Member of Parliament to the Women, Honorable Robina Wamaga. So I'm not alone. But there were FDC. We know FDC has been conducting elections through the ballot paper. Even a councillor of a sub-county who is going to represent the sub-county. We cannot allow that. They're going to a separate. We can't allow a chairman and a separate ballot. We are given the guidelines as the candidates of the West Coast West. It is unfair to take our people in the elections, which they have changed the guidelines.
Regarding the West Constituency and FDC at large, we believe in credible, fair, transparent, and peaceful elections. The ballot papers are already printed. Why have they changed the Why change the game? Why change the game? Because by yesterday evening, the ballot papers were already ready. Only to be told this morning that we are lining behind. The question now is, why change the game? What? Yes. The register has fake delegates. We cannot accept that. The register has We cannot accept that. Have you been this sure? Tokuleta kugenda bulungi abantu benyendi basalewo omuntu gwe baagala nga basimba mu mugongo kubanga local government babadde balonda mu mugongo special interest groups NRM egeze mu mugongo kati fe tutyaki so fe tuli kugoberera etteeka eryokusiiba mu mugongo kubanga tumenye constitution mu kintu kyonna ndi ready akalulu kajje abantu basalewo gwe baagala Frank DPC wa mu Sironko nga police tuwano ku lwa security baba ndakalulu kano mukakwera mirembe twali omutataganya gonona abanga planning causing violence police eri security eri kuruguru yakwasa omukono gwa maanyi tukuvunane mu mateeka so mwena abantu mbasaba tubeere ba mirembe akalulu mukalonye mirembe nga tumaliza nga tuddayo mu maka gaffe nga mirembe saagala kavuyo konna security weeri enchawa erebo tukwata tugamba n'ogenda gamba ekyati DPC nyamba twalo byako yabatira kutwala mu mateeka ebigambo ebyo bitono mbasaba akalulu kabeere ka mirembe abalina plan ya causing violence agije mu mutwe tulabe ngu kawede mu mirembe polisi eri wano okulwa security ya buli omu neyanza wanyala naabe